tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amanya n'eddoboozi nno bampita Ntambi Jimuzo kagakuleetera. Obadde okimanyi nti Lydia Jasmine era yasuddewo Eddie Kenzo oba Eddie Kenzo omukyalo omulala amusuddewo apepeya kati na musajja mulala. Bino n'ebirala birinde kati. Onaku lwa leero ffenna tubadde tumanyi nti mwana muwala Lydiani n'aba something like that, Lydia n'abawanuka Lydia amanyikiddwa nga Lydia Jasmine. Omukyalo oyo twali tumanyi nti y'omu kube tusuubira okuba nti baddira Rema Namakula mu bigere, era abantu bamusongamu nnyo engalo okuba nti alemesa oba atabula amaka oba relationship ya Edlisa Musuuza ne mwana muwala gwe bayita Rema Namakula. Bingi byamyogerera, abantu bangi bamukyawa, relationship nyingi ze yafiirwa nno, era ebiseera ebyo kigambibwa okuba nti mwana muwala gwe bayita Lydia Jasmine yatuuka n'okugjayo Kenzo esseguku n'abanga asula naye wali ku Big Talent House. Ekintu ekyo ekyanyiza nnyo Rema. Kenzo kigambibwa okuba nti Kenzo yakwata ebimu ku by'obugagga bwe ng'amamotoka n'atandika okuba nti agamutonera ng'asuubira nti afunye omukyala omuganzi. Naye kati wetwogerera olutambi lwakyuse, twakitegeddeko nti n'abawanuka Lydia oba Lydia Jasmine omukyalo oyo ali mukudetinga omuyimbi amanyikiddwa oba muyimbi munne amanyikiddwa nga Walukaga Shafik aka Fikfa Maika. N'abagereka n'abawanuka Lydia omukyalo oyo ali so in love, deep in love with Fiki, era nga kitegeeza okuba nti musajja mukulu gwe bayita Eddie Kenzo agenze mu kuwuula oba mu wuulu omulundi omulala. Lydia Jasmine aze ayagala ku basajja n'abayimbi ab'enjawulo, era nga mu bantu baze adetinga akuliko Bushington yali producer era nga yali manager we. Ebiseera ebyo baze bakukuta n'okukolera awamu, bamaliriza bekubyemu, era nga omukwano gwali gubasaza mu kabo. Bushington ono yakolera Lydia Jasmine ebintu ebyenjawulo, okumutwala mu mawanga ag'enjawulo nga amushutingira video, okuba nti amugulira ennyimba okuva ewa Moses Radio omugenzi sawa zino, n'okuba nti amutwala mu Coco Studio. Lydia n'abawanuka oba Lydia Jasmine bino byonna teyabiraba. Omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti asuulawo Bushington, n'agenda ewa Edlisa Musuuza, ate nga kigambibwa mbu Edlisa Musuuza era amudetinga way back before kufuna Bushington. Naye ebyo twakimanya, ate nga before n'okufuna Bushington oba Mr. Kagoda, Lydia Jasmine yasooka kwagala ku muganda wa Bushington era omusajja ono bamuyita Waiswa abatamumanyi, oyo muvubuka yakolako ne Red and Weasel mu Good Life, yalinga manager waabwe. So Lydia Jasmine yava ku bwe yakwata like manager Waiswa oba Waiswa bwe yakwata Lydia Jasmine namulaga Bushington, nadapinga Waiswa nagenda wa Bushington natandika okumamirira. Kati awo tuvaawo nadawo n'atagala bayimbi balala nga Rabadaba bamukubyemu, bapalaso bakubamu we bagalira, n'abayimbi abalala bangi. Wetwogerera olutambi lwali lugamba nti omukulu Edlisa Musuuza mwana muwala gwe bayita n'abawanuka gwagenda okuwasa, ekintu ekitaasobose. Lydia Jasmine saawa zino aliwa Fikfa Maika, era nga okuva ewa Fikfa Maika era yamugje ku Mugaga Kampala, Mr. Kampala. Omusajja oyo yamwaka akamotoka n'amala n'akamujjako n'anyigga nnyo. Lydia Jasmine yagamba nti akooye abasajja
abali mu industry n'abo abefuula abalodi okumukozesa naye nga tebali willing muwasa. So wetwogerera Lydia Jasmine ewa Kenzo takyaliyo, ewa Kampala takyaliyo, ewa Bushington takyaliyo, kati atokosa tooke wa Fikfa Maika. Binono n'ebirala byoba olinda mu episode ya feddako. Nsigadde Ntambi Jimzo, Rich Boya, Maxud Junior. Subscribe or follow me on Facebook. Tuberenga tukwatagana. Bye bye for now.